Anyway, yambise oba neebise, I don't know yet. These people are taking things for granted. They're taking people's lives for granted. Muganda wange sinneebikako, sinasiri wala kutuuka awo. Whichever information you've been served, mbwe ate simanyi nakubya ekifaananyi ky'omuwala nsimanyi n'empeeza kusimu, that is rubbish, that is BS. I'm not in Kalangala, I'm not in Hoima, I was not shot dead. Actually, ndi wange Gayaza mu Kinyanya. Yeah, but I'm not apologizing for anything. Kuba nze sinaga muntu yenna nti bankubya amasasi simanyi nga nnyenda ku mukazi w'omusirikale. I'm not apologizing for what I didn't say about myself. Nze teri gwe nakubidde essimu ne mugaba naye nafudde. So just disregard any information you had. Mugana wange naye bali kunoonyaako. Obadde omuzeka olaba okufa kwange kukuleeseemu bwe bulijjo ndi mulamu nga tonnoonya kuŋŋamba gyebale kuŋŋamba ki naye mu kufa. Anyway, neewunyiza nnyo abantu mwana. Like members of my family bamaze emyaka 10 siwuliza. They're all interested okumanya yafudde kinte bamukubye masasi twategeera twakoze eki. Wow man, abantu bakusobera. Abadde ambika atadde ebifaananyi ebyenjawulo, atadde n'ebifaananyi for my surgery, yalikwayo ekike byonna yabitaddeyo. That is why ba tiktoka bonna babadde conksure nti Captain Ricky mufu. So mwe mugenzi okumanya that was just a tip of the iceberg. I have illnesses troubling my life, problems, mabanja and everything, all sorts of issues that trouble down a man. Death is not one of them. No, it has not come for me yet.